amenunula sigalaba senga wabaddewo ensonga entuufu nga batuwa assessment oba okugeraageranya nti NRM bwe yajjira mu buyinza yajja okulwana ekitta bantu ekiwamba bantu ekikonya bantu obusosoze mu mawanga ekibba ssente enguzi obukumpanya obukulupya okweyagaliza obuli bw'enguzi ekibba bululu nti kaakati ebujjeewo awo nange nze yandisoose mu kidaala nenkuba amazina n'emiziro emingi ennyo ng'egyabasoga n'enjaguzagana amenunula naye ebyo ebibanga bye bikyaliwo. Nga point ey'omukaaga bagamba to rehabilitate all affected areas nulira nakasekeriyale tetulina masomero constituency number terina ddwaliro liri ku grade 4 erimu amagombolola 5 egombolola erisingamu abantu abangi Kikamulo sub county liri mu Nakaseke Central naye tetulina ddwaliro liri ku level 4 Mchala waba kuzala bamusindikiriza ng'ekyonze yamanyi gyanafiira tebasobola mulongoota abaana amasomero basomera miti amasomero gali mu mbinabina emyaka 37 amalwaliro ge balekayo nga beekweka nga bayeekera tebayongerako ewabusaana baateekako limbo neziro obwe kyekimu teri luguudo lwe bayitamu nga bagenda kutununula era lwe baali bakyusizza.